akabalirije dda bulungi nnyo. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
Best Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromoting abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents. To serve you in your holy table, and you have achieved it today. Lord, we say thank you, and we ask you to bless this preparation up to the last as they continue serving you, O Father. We want you to bless their parents. If it was not their parents, they would not exist. We want to bless their relatives, the organizing committee who have organized this. This is out of friendship and sharing sources, O Father. We thank you for all this good heart. We thank you for all the stakeholders for this preparation. And we thank you for all what has been prepared for this occasion, O Father. Bless the drinks, bless the edible, bless the cake, especially the cake which symbolizes the body of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, as God and Prossy are going to cut and share. Next man, ne Metron.
abatudde nabo tebawulira bulungi bakiŋŋambye tukanya nkyogereko nti abatudde nga nkibaleera oba nje mugenda kuyimirira mwaŋŋambye sikyo tugenda kudigira sibe mwaŋŋambye temwaŋŋambye paka ku makya Brooks ulinda ki kekadde lutandika luti ogenda kulaba
gabalidde dda bulungi nnyo. Abafumbi bino baŋŋambye nti emmere ekyaliyo. Ani abulamu? Nze. Onanyambulidde mbu nze mbulamu. Bannange ebyokulya bikyakola ki? Nabagambye nti yeteekateeka. nti mmere ekyaliyo. Ani abulamu? Nze. Onanyambulidde mbu nze mbulamu. Bannange ebyokulya bikyakola ki? Nabagambye nti yeteekateeka y'omwami n'omukyala bamangeni. Si bwe kiri? Kale bw'owulyanga obula abazzeeyo bakuze bulungi kyabalengera, waliyo abazzeeyo waliyo abazzeeyo abali waliwo abakimya enkoko koko ekyaliyo, waliwo abakimya ekyennyanja, we bali kuteekateeka kya olina bwino yenna temumalaayo nnyo. Mukama yeebazibwe. We really want to thank God for today, a day which was communicated to us in December 2024. So to see that we are here now in 2025, 30th of August
It's indeed an honor. Let's clap for God. Prossy and your dear husband, we want to congratulate you. For us, we are counting that today is your first day in marriage, and indeed comes. We did meet Prossy not so many years ago. I will not mention the years. In Mengo Senior School, we are all girls and all boys of Mengo Senior School. That's where we met Prossy, and we've been moving this journey for not so many years. Yeah, but we thank God that He has managed to not only make us friends, but to make us a family. We call ourselves the AAA family. AAA means Apana Akira Ayomba, for those of you who have been in Mengo Senior School. That's what it means. Prossy, we wish you the very best on this new journey, and may you continue to cause impact, which you're already causing in so many other places and in your family as well. Omwami Wape, we now claim you as well. You're really, really welcome, and thanks for choosing us. Many thanks for choosing Prossy, and she will continue to be the lady that you chose and continue to cause impact not only to your family but to the country at large. Congratulations. We have a president. Omanyine Mwafrigo eri enzina yeeyo mukikubirako mu ngalo. Tetusaatuuka busaatu si bya mpola, si bya misinde. Timu Godfrey eno abalala bali mu nteekateeka eyo kubanga tunaatera okusumulula wali. Mr. Mrs. Mangeni, we thank you for inviting us to witness this very, very important day of your life. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm speaking on behalf of Godfrey's friends, and we congratulate you, the two of you, for reaching this day and for fulfilling the promises you made to each other and solemnizing your marriage. I've known Godfrey for very many years. He was behind me at university, many years, but we met when we were starting our lives, try and as postgraduate students, and we have been friends since. Godfrey is a very dependable person, a very loyal friend. I remember again many years ago, and please, I'm not mentioning the years, not because I don't remember, but I know this generation has smartphones. So within no time, people will be on the calculator. So I'll serve you that. So many years ago, again, when my wife here, Ase, was working in Mbale, I always went to Mbale, and Godfrey was also now in Mbale, and he invited us to his home in Maluku, and he wanted to show us somebody, and that person was Prossy. So he introduced us to Prossy, and I'm glad that you guys have built yourselves together. You lived, wonderful, and you are so smart today, resplendent in white, and the family, everything is good. So on behalf of the friends, we thank you. Godfrey is loyal, and he will continue to be a very loyal husband. I'm sure about that. He is also a man who keeps his word. If he tells you, I'll do this, he does it. And he's somebody who gives very constructive advice. I'm much older than him, but many times
I've called him and I said, you know, Godfrey, there is ABCD, especially on issues of finance. And he tells me, you know, I think somebody is trying to play you here. At Wema Island Resort, and you have a weekend full board, the two of you. I've moved to the islands as I moved towards retirement, so we have a very beautiful resort there in Buvuma called Wema Island Resort. All of you, if you make time, go to Google, you'll find it. So these guys, you will find a goat there, and you have 2 days at Wema. And all the time. Amen and amen. Count your blessings and name them one by one. Count your blessings and see what the Lord has done. Hallelujah. When the life's billows you up tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every tongue will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other.
All my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Let's give God a mighty hand clap of praise as we celebrate this wonderful couple. Hallelujah. I'll do just one more song and then I will go and take my seat. Kumpi nawe. Amen. Please do it. Come on, give me your hands as we celebrate Jesus and marriage. Hallelujah. Come on. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Yesu. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Yesu. Kumpi nawe. Awawoli wewane tembe. Awawoli wewane subi. Sembeza kumpi nawe sebo. Awawoli wewane kuona. Wentukanga mpumula. Okubigerebyo. Enjagalo kutulanga. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Yesu. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Kumpi nawe. Yesu. Kumpi nawe. Oh, Tukwebaza Yesu, tukwebaza
mwanguka nalisobozidde obwa pasita eddoboozi yange lisituka bulungi nalisobodde obwati njakusaba omwami n'omukyala bamangeni mutuule engalo zezo nzitegedde sebo omwami mangeni ekigenda mu maaso abantu bali bize ate nga mwe mubafudde ki bize si bwe mwadde mwagala mwami mangeni akkiriza nti bwe yabadde ayagala wabeere bize nga bwe mukola ki ani abulamu naye kyekiganye naye wali omukyala ekyabakadde aŋŋambe pikke temutwongera mwenge aŋŋambe kacyayiwe kali ate nno guno gwe mukisa tuwuliziganya basebo ne bannyabo tekyali ampulira tekyali akola ki badde mbategeeza nti kacyayi ki ate guno gwe mukisa okunywa ku flavors otonywangako osobole okujjukira obulungi bwe nali ku mbaga ey'omwami bamuyita mangeni nenywa ka flavor erinnya onooba okyalijjukira liwandiike wansi liwandiike ki wansi onyumye emboozi ekikola ki nja kusaba the brotherhood muwuliriza kekadde kaffe kakati nga ba employers ba Prossy bemwetegeka mpola tebamu kuba tufudde bise the brotherhood, that is the team. Ahead of them is the chairman of the brotherhood and the chairman for this wedding. But chairman was sent to Kampala. Actually, it's this team and others that are making us very busy. Not wise. Muchongere mwengalo ekyo. They can just decide to close the bar. Because amanye kiddaka nyingidde leero neeyingiza. Okwaniriza. Abagenyi baffe mwenna ab'ebitiibwa. Abagole baffe Prossy ne Godfrey abafuuse ensonga akamugezi ka leero baganda bange bonna n'abali wano brotherhood tuli basanyufu nnyo olwa muganda waffe Godfrey okusalawo okufuna omubeezi. Brotherhood twagitandika emyaka egiwerako myaka nga 15 banzijukisiza 25 nga twakamala okusoma abasinga twatumaliriza okusoma twatandikira Brotherhood weno. Ebigendera byayo ebimu ku bigendero kyekimu ku ebyo kyekino ekyaleero era ffenna abali wano tuli basajja bafumbo. Kakati mu kubeera abafumbo kibeerera kizibu nnyo yatali mufumbo kutubeeramu. Ate tugamba obufumbo bwennyini si buno obufumbo bw'omuddirisa, obufumbo bwennyini obwaleero bwe tuliko olwaleero muganda waffe Godfrey bwatuuseeko. Kale nno wabadde okupoza ebbanga eryo naye twebaza Godfrey ne twebaza ne mukyala wa Prossy okulaba nti atugumiikiriza. Olwaleero Prossy tukwebaza
webalire ddala okutugumiikiriza. Omanyi okugumiikiriza buwangula bingi. Mugumiikiriza obwo tutukula lino ery'obufumbo obutukuvu. Twebaza abakadde baffe, bakatonda bakaba oku nsi bwe tuli. Tubeebaza nti mwatukolamu omulimu omulungi nga mutuzabira mikwano gyaffe bano ababiri. Godfrey tukoze naye, tubadde naye, tubeebaza nti Godfrey era mwawulidde nga n'oluna abalala bamwogerako mu ngeri y'emu. Muntu mulamu. Godfrey muntu mulamu. Simanyi abalala bayinza okuba nti bakitegeera omuntu mulamu kyekitegeeza. Obuntu. Omwami ono Uganda waffe muntu mulamu nnyo era olumu abamu alina engeri gy'atukkakanyaamu mu gurupu yaffe nga mugiraba. Oluzungu lungi oluli mu gurupu eno, amagezi mangi nnyo, tugezaako okukola ebintu ebyenjawulo naye nga buli omu alina amagezi engeri gyagala okubikolamu. Naye omukulu ono atuyamba nnyo okutukkakanya, okutulungamya. Ekyo nno kiva mu muntu bulamu bwe yafuna. So tubeebaza abakuza Godfrey nga muntu mulamu wagonjebwa. Abamu olulimi luyinza okuba nga tufuna ebintu ebyo ogamba nti okufuna omwami nga alina nga muntu mulamu si kyangu. So tubeebaza. Mu ngeri y'emu sijjako ma brotherhood yo kale Prossy naye mwogerako kubanga naliko maneja we. Temugamba nti ekirevu kino ekyeru emyaka mitono, myaka mingi. Naliko mukama wa Prossy ne Prossy nga mukyala mukozi nnyo. Mukozi nnyo. Embeera gye twakolamu nga twakola microfinance. Microfinance si nyangu nnyo okolamu. Abantu twakolagamu nga bangi nnyo ba mbeera za njawulo. Naye Prossy ngamba naye namulaba ng'omuntu omukozi. Akati omwami n'omukyala bwe bagatta obuntu bulamu n'obukozi, ebibala biba birungi. Era nkimanyi bulungi nti ku products ze tulina ku baana baffe mulembe nnyo, balungi, basoma bulungi, baana bampisa. Kale tukibeebagiza nammwe. Engeri pike gye yasazeewo aggulewo akafo kala kugwebwako nsonyi. Abantu ebyokwogera si bebabeera baliko, n'olwekyo saagala mbamalire budde nga tuli mu byakwogera bino nabiri. Abantu bakyamuse dda bali mu bintu byabwe ebya brown ebyo ebya kala ekyukakyukamu kakati. Sijja kubamalira budde mweyinywera ebintu byammwe. Ensonyi zitandika okugwawo buli kabatandika okuziba nga abantu batandika okuggweramu ddala ensonyi mwenywere. Ebintu mwebiri omulimu ogwaffe gwadde mutono nnyo bakulaba nti tubirira netubiteeka wano. Naye nga tubeebaza tugamba twagala okukwasa abagole baffe bano ekirabo. Tusaba metro nakula omulimu ogwo tuleetera omukyalo. Tugenda tugonzagonza ku bulamu bw'abakyala baffe. Kakati ne Prossy nga mumulaba n'emirimu gye gyakola obudde bw'okwoza takyabulina. Kati nga batalina budde bwakwoza tufunyeeyo akuuma akanamuyambako okwanguwako okwoza kwobuleye. Alina emulaba okutukula kuno toyinza kumala kuwozaayoza. Wabeerawo sabuuni owenjalo gwe tweyambisa agenda mu byuma ebyo. Alina okwoza engoye zifaana bwezi. Kakati mukyala tukwasizza ekintu ekyo. Eyo department yo mu ngeri y'emu. Godfrey ayagala nnyo kacaayi ate wano tulima emmwanyi ne kakaawa. Ate Prossy geza bulala tukuteramu kakaawa akaka. Kakaawa kalina omugaso okukiremu kakaawa. Yes, ati anywa kakaawa k'omugaso
mugamba batutulobozeseza twongereko ku zadde ensi eyagala abantu tugende mu maaso. Mukama yeebala. Thank you, MC. God is good all the time. Katonda mulungi ekiseera kyonna. Njagala okutwala mukisa guno abagole baffe ab'olunaku lwa leero, abaliyoyi b'emwoyo balevulanzi baffe abali wano, abagenyi baffe mwenna ku lw'abagole baffe bano, protocol observed, tusanyusa okubalaba era mwebale kujja. Nze ayogera nammwe wano erinnya Jimmy Mabirizi, nga tiimu gye mulaba wano ya Eclof team, era nga tuyozaayoza Prossy ne Godfrey olw'okutuuka ku kkula eri obufumbo obutukuvu. Prossy ye team leader waffe era tukyebaliza Katonda, era mukyala mukozi. Nja kusooka okuleeta okwetonda okuva eri ba board member baffe. Bangambye nkugambe nti abasinga bonna bali outside the country, tebaliimu naye bali naawe mu mwoyo, era abaddewo bali mu church ne bafunako bye bakukwasaganyiza naye batutumye era ne bakuyozaayoza. Congratulations. Eclof family tuba tusabira ekintu kino buli almost buli kumakya, era twebaza Katonda nti olunaku lutuuse era okigadde. Ba board member abadde mu church bangambye obugambo buno era obuwulirize bulungi. Bangambye nkugambe oba mbagambe nti kyemutuuseeko kula ddungi eri Katonda era liweesa Katonda ekitiibwa. Era ne bangamba nkugambe nti tobanga Katonda, weekwasenga Bayibuli, tokowanga kusaba, Katonda yajja okusolovinga issues zo zonna. God is good all the time. Ne bangamba era nkugambe nti mu bufumbo bwammwe
mubeerenga mu respect, buli omu abe n'ekitiibwa. Obufumbo bujja okukola ki? Okutambula n'okuwooma. Ekirala ne baŋŋamba nti obufumbo tebulina formula. Kola ebikunyumira ne mwami wo, mujja kuwangaala mugende mu maaso. Era ekisembayo ne baŋŋamba nti kugambe ky'obufumbo butambuzenga. Ekirungi mwenna muvuga emmotoka nga bw'ovuga emmotoka ekiro. Ekiro bw'ovuga emmotoka okozesa mataala. Mu mataala ago mubeeramu lw'okola full ne lw'okola dim. Nti muba mutambula ku kkubo mwenna ne muteekamu full. N'olabanga mwami Godfrey ahaddemu full, ali ku kkubo avudde kukola. Bw'oba oli ku kkubo musabe eddiimu addirizeemu. Bw'olaba aganya okuddiriza bweddiriza oteekemu ddiimu. Obufumbo bujja kukola ki? Kutambula. Godfrey ne Prossy baakomyewo nga tuli eyo mu boodi batubuuza ebibuuzo ebyeno nebino nebino, n'akomawo ng'ali mu fuulu. Bw'aba ali mu fuulu jjukira bugambo buno, saba ddiimu. Bw'alaba aganye teekamu ddiimu. Obufumbo mujja butambuza bulungi. Katonda yawe omukisa. Mwebale. Basibo ne bannyabo microchi finance. Kalaki kyabakadde kyebando kyali wajja. Tiimu zonna weeziri. Bane mwetegereza abantu bano amaloboozi g'abakyasi genjagala ennyo. Ag'abaami muliwo. Bane yadde bano musooka mutule abakyala bano. Abakyala banyirira. Olaba ssente ngambye microchi finance bakola muki? Mu ssente. Kitegeeza otandikira muki? Kati nno mwe mwebeeraawo. Ate bankubya akama ne baŋŋamba pikke twogereyo naffe situnnaba. Babeera bise mu ssente. Kino mukiraba kino? Bw'oba tolabanga ku seefu ng'oteraba mu firimu eno seefu. Seefu yaki? Ya ssente. Kaakati ekitegeeza bw'okwata omu ku bano seefu kyekiddako eyaki? Ssente. Eno mulowooza enkalu. Bannange abali wano mwami n'omukyala bamaŋŋini bantu balungi, teri agenda tuteega ne seefu yaffe, tujja kutuuka bulungi. Nja kusaba wabaddewo wali abakyala wali abawanise naye kati balinga babivuddeko. Mubeetegereze bano bakola mu ssente. Kati mwe mudde mu bbiya, bano bakola mu ssente. Bbiya wakati ssente za ki? Rocks tekamu akayimba tugende wamma. Roxy bagambye bo bagagga.
bagambye bo bagagga teekamu mbwe ekyabagagga okukkaanya buli omu agamba tujja lwaffe bwe buzibu bw'okubeera n'abagagga bannange. Kaakati ani abasooka mukkanyizaako abasooka bagagga? Microfinance Support Center kabasooke nti Africa Clean Energy weneesitukira ng'amaanyi gagiwedde ekigo kye bagenda obbakuba kati bateeremu abagagga wa Microfinance Support Center. Basaba ne bannyabo ffe sente tuzituddemu bwetuti naye oba tuddayo nazo nange sikola ki simanyi. Tweyanziza nnyo tweyanzenge mukama mulungi seera kyonna mukama mulungi. Godfrey and Mrs. Mangende Prossy, congratulations. And I really don't want to say Estanambiro and Godfrey, colleague waffe. Tetulwa employer we netukola naye. He is part of our senior leadership team mu African Clean Energy, Uganda, and tukoze naye kwaya. Byonna byeboogera ku Godfrey Prossy manyi bituufu. I think personally Godfrey ye muntu gwe neebuuzaako n'ekibeera nga kintu kya HR bw'embeera mu doubt, and I know ajja kumpa guidance ng'omuntu ali honest and respectful. Sigenda kutwala kazindalo kano naye ngenda kapasinga oba ku colleague waffe agenda turepresentinga ajja nababuliramu kyetukola. Thank you, Esther. MC, thank you. All protocol observed. God is good and all the time. Yes, amanya abapita Chazema okuva mu African Clean Energy ne team eno eri wano. Siri mufumbo sijja kukwogera ku byabufumbo naye olunaku olwaleero we're very very happy and delighted olw'abagole baffe bano tubawa ku bugalo banyiridde tubongere obugalo bannange. I'll only say two things, and I will pick my references okuva mu Bible, zino Proverbs ziri mu Bible. Mu Proverbs omwo mwennyini kigambibwa nti he who finds a wife, tukamaleyo abakamanyi, he who finds a wife and obtains favor. And obtains favor. Akagamba ko favor. Eyo favor togifuna ng'omufuni. Ogifuna otandise okunoonya kuba Mukama abalabye omutima. Era Godfrey, you're highly favored. Olunaku olwaleero mu maaso g'emikwano gyo, family yo, naffe abakola naawe, kino kibe testimony eri ggwe nti oli highly favored Godfrey. Akokubiri akasembayo era proverb kagamba nti a single strand is weak, a double strand offers some protection neba temala, but a three-strand cord is not easily broken. Godfrey, katuwe twogerere essaawa zino, you are two strand nayo strand eyokusatu ye Katonda. Nawe ngambe siri mufumbo naye ekintu Katonda kyayimiriramu tekisobola, tekirifa. Era ffe tukimanyi okuva n'olwaleero mpaka olubeerera mugenda kuba successful, blessed
you will lack nothing, you will have a beautiful marriage. Hallelujah. Ebyo bitono twazze n'akalabo katono naye nga kanene nnyo, era nja kusaba ttiimu yaffe tukasembeze ebirabo anti mu bunene bwamu akayimba kano bagaye baagala kuddayo nako mu ngeri ya vibe, so nga balekedde bakyebuuza ani asooka bakubireko mu ngalo nga bagenda. Kati ate omanyi buli kiseera oteekwa okubeera nga olina by'oyagala, nga olina okukola ki, olina okubinoonya. So ekiseera kino nze flag bearer owa NRM mu Bugweri district. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza abagole. Abagole bano bonna si bapya gyendi, kubanga nga bwe mbagambye Godfrey twakola naye, nali mu microfinance support center okumala emyaka mingi, era nga Godfrey yali supervisor wange ni mukulu Kibiranga ono, bonna baali ba supervisor bange. So Godfrey bamwogeddeko byonna bituufu. Nekadde kuyita mu bwangu lw'ensonga yakadde haji oba bombi oba neeno bano bagenda okuba ku ssente za campaign, kale ekyo kiwedde. Thank you very much. Praise God. Mukama yebazibwe. Akazindayo kansoke kakwasa omukyalo ono atubulire ttiimu eno. All protocol observed. My name is Joan Mutesigensi. I'm a member of the Infinity, and I also used to work with Godfrey for such a long time. Congratulations, Godfrey, and your wife. I just want to say one thing about Godfrey. Discussed with the team, and we are giving you a boa, a South African boa, a brand new shipment from South Africa, which is at the farm. So Godfrey knows where the farm is. I request that Godfrey bring Prossy so that she sees where we spend our quality time. Thank you very much. Sedume wente bo ebera sedume wente owachi mbuzi
sijja kuyingira mu bintu ebyo. Nja kusaba bakadde baffe abatuzaalira Prossy zombi tweteeketeeke olw'okusobola ofunye akayimba akasobola Pichevayo bulungi wangu. Stacey abagole baffe mama Prossy ne taata Godfrey tubayozaayoza bannyabo ne ssebo okutuuka ku lunaku luno. Bassebo ne bannyabo amanya Nzijjimba Patrick Salongo taata w'omugole omukyala era bano bonna bwe mulaba n'abatannaba kusituka kujja wano olwo oludda lwonna lwa mpologoma. Taata Godfrey oyo Mumbejja era oli 88. Twebaza Katonda ate ne tukwebaza taata olw'okukuuma maama waffe oyo bulungi. Weebale kutwagala, tweyanziza tweyanzege nnyo. Ab'empologoma mmanyi nti muli banyiivu, mwagala okuggyako wano mu ddiiro naye temunnafuna mukisa. Kati ekyo kituusizza eri abakulu. Bamaama ne bataata batuzaalira Godfrey, bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeebusiya kano kabaayi kalaga nti Godfrey tumututte. Tweyanzege nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Godfrey olina ebbanja, wajjanga n'osomesa awo ku mulirwano, n'osomesa abamu ne bayita, abalala tebayita, n'otutwalako Prossy. Naye bye tuwulidde byonna obwedda twegeyageyamu wali tukoze tutya abaana bano ne tugamba katukole Nasani Lule Wamala. Nasani Lule Wamala nga tugiyise cooperative ey'okwegatta osobole okujja okutusomesaako kubanga wali musomesa mulungi. Ssebo tweyanzege nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala bye wakola ewaffe, erinnya likyatunda mwana wange. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tukulabezi gaffe gonna n'okutegeera kuli mwana oyo twesiga. Era essuubi lyaffe okubeera obulungi mwana oyo tusaba omukwate bulungi. Katonda akuwadde Mumbejja, ffe tuli balangira. Bannyabo ne bassebo tweyanzizza buli alina kyakoze ku mukolo gw'abaana baffe. Tweyanzege nnyo. We mujje Mukama yaba abaddizaawo mwenna n'abazze okubaawo ku mukolo gw'abaana, Mukama abaddizeewo. Omukisa sigubawadde kasita mwabalaba
nze ayogedde nze taata bajjajja mwebali bataata baffe mwebali Prossy nga obamanyi ojja basookakompola nti oyayiseewo taata naye nga twebaza olw'omukolo guno omulungi bwe guti mwana waffe empisa zongere taata ezisukkulume kubanga Godfrey byatukoledde okuwagala kwatulaze maama mulinaane bulungi taata ate okakkane Mukama agenda bakolera buli kintu kye musinga okwagala Mukama abakuume Mukama mulungi twebaze Katonda ekirabo eky'obulamu ekirabo eky'okuzaala abaana baffe ebakula bulungi era twebaza olunaku luno ffe tuliwo era watulaba abaana ba maama we yadda mu bigere bya maama we ya Kristi nakaffe twebaza Mukama Okay. Kaiba kagere mu maaso. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyalirize n'omulala byonna bya tugende mpola mpola ndaba speedi oyagala
mukyala yakutwala nkitegeera nti bbiri obukalo simulidde yeka waini unosekompola yanambye akamalamu nti tokajjaako nga namaze twere mpolampola obukalo obulala simulira akati kuleku kyekimu ku mwami Mangene aliise ku mukyala n'oluvannyuma tugende mu bakadde baffe mwami Mangene naye uliise ekinene mukyala baagala nnyo keeka obugalo bw'omukyala n'akalulu amwetegereza oba ewooma tonywedde mukyala Zalwa mukyala Mangene akalulu ennyonta ennuma nalibadde nga mazeemu awo njakusaba etusange wano tugende mu bakadde baffe tugenda kusooka awo mwami Mangene ogenda awo mukyala yagenda I want to thank you so much
for raising a person from whom you've heard good testimonies. So many of my friends, so many of my workmates have said some good things about me. It's because of the upbringing I got from you. Thank you so much. I want to thank the parents of my beautiful wife, Prossy, for accepting me to take such. I also want to apologize that many years ago, with my best man here and other friends, we came to Haraji for a very good function, and I promised to have this day, and God has made it. It's been a colorful day. I want to thank you so much for the patience. I've made it happen because the person you gave me is extremely beautiful, like you see, but also very enterprising. I want to thank her. When we started, we were struggling, we didn't have much. I remember she visited our home in a village and we slept in a grass thatched house. I thought she would not come back, but she persisted. With God on our side, we've done a few things together. I want to thank you so much. I want to thank our friends, the very many friends you've seen here, who have made this function successful. I won't mention everyone, but allow me mention one or two. Like you had Brotherhood Investments, they were here. They were the organizers of this function. I'm a member of that group, but being the person who is in the function, I didn't participate a lot. But imagine, all this has been made possible. So Brotherhood Investments, thank you so much. We appreciate you. I and my wife are indebted to you. We are so happy that we are part of you. The many friends on Prossy's side, on my side, gave us support. We got support from all of you to make this function successful. I want to say, God bless you. We are so happy for that. We were led by a very committed organizing committee. Mr. Tony Ojambo, he talked here with your committee, Dennis, my sister Carol, Fred, Henry, excellent guys. Thank you so much for the organization, for the planning, for everything you see here. This is wonderful. My best man here has been the best man for the last 25 years. He has been telling me that I'm going to be your best man. And indeed today, he's here. Are we not smart? We are very smart together. But I trained him. He was a young boy when he came to work with us somewhere. I trained him, but he later became a big man. But we remained friends. Thank you so much, William, for being a good friend for all these years. And your wife, Winnie, where is Winnie? Oh, Winnie has gone. She was in church and she was our witness. Thank you so much, Winnie, for being together with my best man, William. The service provider. Wow. This deco alone. This is first class deco. Is anybody denying that? So those who are going to wait after this, we have the best decorator around and he will give us his contact. Please, this is
Wonderful. Thank you so much. Twin shots. Wow. You guys are wonderful. From Carrie, did us well. She gave us cakes, and we still have more cakes here. Functions zibadde nyingi today. Naye okusalawo likugamba tugenda kubeera kuno ekitutwala nga kya bulijjo era twebaza Katonda. Twebaza abo bonna abatukwatiddeko nga mwami wange wagambye tuwadde ssente. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, tugenda kwebaza bwebaza. Tweyanziza nnyo, mutukwatiddeko nnyo, tuberekereza mutodde awatali kupakibwa abantu baagala tetukuba amasimu buli abuuza tukole tutya eno okulaba nga sente zize. Thank you so much. May God richly bless you. Twongera okwebaza, nze nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. Singa tatusobozesezza oba singa tatuwadde bulamu tetwandibadde wano. Ekyo nakyo tetukitwala nga kya bulijjo. Ffe baani okubanga tusobola okubeera Mukama n'atukuma kati tulina kye tumuwadde naye atukuuma. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulokozi, the gift of salvation. Ku by'obugagga byonna bye nnina ku nsi, I have the gift of salvation. Kyekisa okulaba nga tuyise bonna we tuyise kubanga tutuuse ku lunaku nga luno, si lwakuba nti tulina nnyo, si lwakuba nti tuli bagezi nnyo, si lwakuba nti tuli bagagga nnyo, naye olw'ekisa ekitwaniridde kyekisobozesezza okutuuka wano. So tukireko Mukama. Twagala okusiima nnyo abazadde baffe, twagala okusiima nnyo abazadde baffe, my parents, may their souls rest in peace. Abazadde baffe ab'e Kyebando mwebale nnyo okujja, abazadde baffe ab'e Nabingo mwebale nnyo okujja, abazadde baffe ab'omukalagi abazadde baffe ab'e Busiya Bulungi Parish Bulongi Village 300 kilometers. Mama Mary Namude kama kuwelo mukisa. Twagala okwebaza mikwano gyaffe Mr. bonna aboogeddeko, naye mwebale nnyo ddala supportinga Radio Team. You guys have been so wonderful. My matron here, 20 years, we are still friends. Kana many years in college, and we have been friends, and she has been advising me why she got married about 15 years ago. Yes, has been always encouraging me. But natambulira mukyawandikibwa ekiri mu Isaiah 60:22, when the time is right, I the Lord will make it happen. And indeed, when the time was right, tewaliwo okusika muguwa, tewaliwo okusitwagolinga, tewaliwo okubuuza Mukama tukole tutya. Ekimu kyajja mu kiseera kyakyo, ate omukimu ekitambula nga bwe kitambudde, era twebaza Katonda olw'okutuwanirira. Nebaza omwami wange ono Mr. Mangeni gyemvudde waffe tetumanyi gyetukude era nga bwayogedde, naye mu kugumiikiriza, mu kwetoowaza, mu kubeera submissive, kubeera respectful, ebagedde tubadde tutambuddeko. Tetusoose leero wadde nga leero lwetulayidde naye tutambudde, tubadde mu reunion eno for 22 years. So tetukitwala nga kya bulijjo, yandibadde asobola okugamba nti
ekyo gyosabizeko kimala ate akati kakwasa omulala naye olwokusalawo after 22 years nasalawo n'agamba I want to go on this forever journey with you. I thank you. I thank you. Reunion yeyo we twali mu kasiki Reverend yansabira yangamba because we are negative years kati tuzeeyo ku number 9. He said we are going to start from 0 and start counting. But that reunion yavaamu ebibala y'abaana basatu abawala 2 n'omulenzi omu nga saba bayimirireko. Tulinawo oyayimiridde ye Dr. Chirabo Esther. She's a medical student and we are very proud of her in third year. Tulinawo Engineer Research Elizabeth. Engineer Research Elizabeth Nataliwo, oyo tall handsome man. Yabadde ali active last board naye esaawa yonna. Esaawa yonna akatayinza okakwasa omulala okunabaka okusiima kwa Katonda wayinont. Oyo ali mu form 5 byebyo ebibala be babaana ab'omubiri Mukama batuwadde. Tulinawo n'abaana abalala ab'omwoyo be tulabirira nga family bazzeeyo okusobola okukuuma ewaka. So tubeebaza nnyo nnyini. Julie Texive, Julie, thank you so much. Yabadde wedding planner waffe mukyalo oyo small bagenza okwesanga ng'ate from this other family ate era nga tulina connection. So Julie, thank you so much. BGPevents, Royal Delicacy, thank you so much. Trini Shots, you are amazing guys. Thank you. I want to thank my team from ECLO. Abo basupervising naye ate leero be baadde bakamba bange. Thank you so much team ECLO. You've made me who I am. I'm the best man. When I started work, we went to a mentoring. Name is Star. I am mentoring blues. So relationship with the Yaba, mentoring blues. Member Senior School class of 92-98. Thank you so much. MBA Posi 2018. Thank you so much. Azimo Associates, thank you so much. Tweyanziza nnyo, tweyanziza. Enyamezi. Obasirisiza. Tena kutuuka saiti zeno. Mwana oyo kyabadde atya. Ayanguwe abadde. Yes, they finished work. abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole
z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi, bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists, bakufunira emmotoka z'abagole,
abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGPevents jangu the father's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya kati mulaba wano omukolo nga guwedde, agabadde amatiribo nagonna tugajjayo. Tuli wano ebiboksi, tuli mu kuteekayo bintu, tuli mu kubijjayo. Eno yo trust ekyaliwo ne buli kimu tugenda kukijjamu. Mulaba amatiribo buno bonna, buli kimu amatiribo naagabadde wano, kati buli kimu tukijjayo. Decoration si mwangu, abantu bonna abadde bajjudde bagenze ffe tukyakola bwe bitambula naye mwebale mwenna abatuwa emirimu kama abakyalabire. Abaana bange mbalaba baabo, ono ali mu kupakira bukushonizi mumulaba, ali mu kupakira bukushonizi asoyo ate tulina Bruno ono naye ali mu kupakira zikandola bulonziraba tuzijjayo kubanga zirina okuddayo. Ate ono ali mu kutereeza naye hayitebo. Ate abasajja bano nabo bali mu kutereeza kimuli, nabo bajjayo ebimuli byabwe. Kwegamba emikolo giggwa, ffe ne tusigala nga tukyakola. Kati abantu bonna abadde wano nga bajjudde bagenze, ffe ate tuzeemu buto omukolo gwe bannange. Bannange so bwe tutyo bwe tubeera ffe ku mikolo. Kati katutegeke ate tugijjeyo abaana baabo bali mu kutegeka abadde ba asha, ate kati be badikoleetinga tudikoleetinga tukola obwa asha. Kati saawa zino oyo ye Sharon Ngola, ono ye Dokasi. Kakati bonna bajja obutebe buubwo tuli mu bupanga ate buddeyo. Tutambula kiro, kwegamba tukola kiro, tutambula kiro. Mukama mulungi, katukole Katonda nga bwali omulamu. Amen. Naye bannange tukola emikolo naye banne twebazeeko ku papa, twebazeeko ku papa byaffe BGP atunoonyeza emirimu n'agamba n'alyayo ekintu ekigamba kanoonyeza abaana emirimu kubanga decoration takolebwa bwogo mukimanyi, naye n'agamba kakole anoonye emirimu, atufunire emirimu tukole tetufuna sente tatufunire emirimu tukola kitegere ebyobuyayi babivaamu tulire ntukola netutimba nanonya emirimu yasobola kutuma simu wakukuba simu tunoonyeza ku mirimu naye tulina okubanga tukolako omukolo gwayo gwe tubaddeko nagwo guno omukolo gubadde munene nnyo nasuubira tusobola okutuuka wano nsa tusobola okutuuka nano nenkola kino ekimuliko entugaemulabina bigenze netutoba okuva ku lwakuli nno majinira
leero lwa mukaaga paka ifuddeyo ku Sande okumala okisooti nga ku Mande naye nga lyayimiridde rest mukama yayina amagenda gaffe n'amadda naye nga ye papa tubeererawo naye tukkirize nti tukyalina emirimu egy'amaanyi kubera emikola gyetukolamu katonda akyasobola otuganaye tumusabire afune ssente afune emirimu lage omukolo nga guwedde neera kati bino bye mulaba byebikola truss byebikola ekintu ekyo kye mwalabye waggulu awo ekimuli amatirivu nekyabadde waggulu awo byebyo ebikikola ebimu ku byo birala biri omwo kati obutebe buno abantu kwe batudde abantu eri pagola tent bye bagiyita pagola tent so kanzije nkulage tent eno amatirivu naagabaddemu abods zino zezakoze omukolo oziraba bods zino gino giba miti gyetuteekako miti gigyo mipya bods zo mpya kakati bwebulaba miti gino kati tente eno ogiraba kakati tente eno kati ogiraba eno draping yenna yabadde muno yonna yavuddemu waati kati wano ebintu byonna nga bikoze ensi ebintu byonna kati agabadde wano amatiribo n'amangi kati lengera ebintu bwebiti webiri kakati wano yes kati wano olabira olaba draping ono buli wano wabadde white naye kati mulaba obusubi buno obusubi tubuziba nobeera nga tewali kyolaba nga fulo yonnayo zi PVC ziizo engoye zaffe ziiziro ezabadde zikoze draping waggulu wali kati olaba tenti eyabadde eriko white waggulu yonna kati temukyali so omukolo gwawedde ffe tukyakola decoration lwatuwabeera kyova olaba bwe nkugamba bugundi baffe obulaba buno kati buli mu ttaka wuyo Prossy Godfrey and Prossy Dico by BGPevents olabye enamba yiyo kati obwabadde ku table kati wadde ku table so buli kimu kati ebintu byonna nga byabadde high table yabadde wa kati tewakyali high table yavudde eno neemalayo tenti yonna kati olaba abaana bange bakyakola omukolo gwawedda naye abantu bakyakola bintu kyabagenda mu maaso so eno high table mugijjukira ono omutabani omulabi concept ogiraba abagole kwe batudde amatiribona zino zabadde tables akati olabye buli kimu ekiri wano zino concept zaffe emukolo tuzimba concept ndala era ebipiira ebyo yes so ebintu ebito bitambula so mutuwanga akasente webagambye nti bana omukolo guno pakasente kolera eddiko dika atuula mwamulabye amatiribo kati tukyakola ffe abaala bonna bagenze dda ffe tukyakola so noonya BGPevents noonya Blessed Charles awo BGPevents labenga tukolera omukolo wewuunyisa so mukama akanamba keeko 0703 35 6000 0703 35 6000. Yeah. Thank you so much, Godfrey and Prossy. The next Mogole, we are waiting for you. We are waiting for you. We are waiting for you. Shalom.
kora tine nkojo bakamtezata kangwa na